okuyimirizaawo essola, omuntu okukoowola abantu bajje basaale. Eyo ensonga ze zimu ku nsonga omuntu zayinza okukola n'afuna okusonyiyibwa ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Era hadisi twagiraba ng'omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa omwazinyi ng'ekigero eddoboozi lye gye likoma. Ekigero ky'eddoboozi ly'omwazinyi gye likoma, Allah subhanahu wa ta'ala naye gyakoma okubeera nga amusonyiwa. Ensonga ey'ekumi abamanyi bayogera ijabatu lmuadhin wa tardidu ladhan. Ensonga ey'ekumi kweza ensonga 16 abamanyizi bayogera ijabatu lmuadhin, okubeera nti omuntu addamu ayanukula omwazinyi. Omuntu okubeera nga ayanukula omwazinyi, okuddamu ebigambo omwazinyi byaba ayogedde. Lwa hadisi ya Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala, agamba annahu qala sallallahu alayhi wa sallam, nabbi agamba man qala, omuntu yenna agamba oba addamu oba ayogera hina yasma'u almu'adhin, mu kiseera awo waaba awulidde omwazinyi nga yaziina. Omuntu yenna ayogera ebigambo bino ng'awulidde omwazinyi nga ayaziina, n'agamba ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu, rawahu Muslim. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama, omuntu yenna bw'aba awulidde omwazinyi nga yaziina, nga hadithi endala bwe yayogera okusooka, idha sami'tum almu'adhina, bwe muba mulidde omwazinyi, faqulu mithla ma yaquluhu almu'adhin, muddeemu ng'omwazinyi bw'ayogera, muddeemu ebigambo omwazinyi by'agamba. Bw'aba amalirizza, then bw'aba amalirizza n'osoma edduwa eggulawo, manya edduwa ey'oluvannyuma lw'okwaziina. Eno y'emu ku dduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yayigiriza oluvannyuma lw'okuwulira adhan, oluvannyuma lw'okuwulira omwazinyi nga yaziinye. Eno y'emu ku dduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yasomesa eri mu hadisi ya Sa'd ibn Abi Waqqas, nti omuntu bw'aba awulidde omwazinyi agambe nti ashhadu an la ilaha illa Allah, olwo ng'okwazina kuwedde, wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu, rawahu Muslim. Omuntu bw'abyogera Allah amusonyiwa amazambi ge. Hadisi eri mu kitabo kya Muslim. Ebigambo birimu tawhid, birimu okutongoza Allah subhanahu wa ta'ala, okyokakasa tewali asinzibwa mu butuufu mu biriwo byonna. Nga bwe tulina mu sizoni ey'okudda, weewuunye abamanyi bonna bayogera ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikolanga, bahujjaji nga bakomawo, era balina okukomawo n'ekigambo kya tawhid, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekigambo ekyo yakyogera ng'akomangawo okuva mu ngendo ze, n'ebigambo ebirala byayongerako nga bwe tujja obiraba obaolyawo musomo gunaddako. Almuhimu, ekigambo kya tawhid kyekikulemberamu byonna, era akadde ako akaliwo wakati w'okwaziina n'okukima essola, weewuunye ke kamu ku budde obuliko obujulizi nti edduwa zaawo zaanukulwa, naye abantu tebakafaako nnyo, ate ne basinga kufa kadde ak'oluvannyuma lw'essola. Oluvannyuma lw'essola abantu bangi olaba nti olutola salaamu, salaamu alaikum warahmatullah, salaamu alaikum warahmatullah, nga bawanika emikono nga batandika kusaba dduwa, nga batandika kusaba. Ate nga waliwo ebiseera ebiriko obujulizi ng'edduwa zaamu zaanukulwa, naye abantu ate nga tebabifaako. Ebimu ku biseera ebyo ke kaseera akakabeerawo baina al-adhanain, wakati w'enjaziina ebbiri, ayi al-adhan wal iqama, wakati w'enjaziina ebbiri akakaseera kaawo edduwa zaanukulwa. Kyova olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye edduwa ye we yagiteeka awo,
kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomesa nti waliwo ekifo mu bifo ebyenjawulo Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okuwa omuddu mu baddu be ab'enjawulo ekifo ekyo bakita wasiila yagamba wa arju an akuna ana naye nsuubira nyinza okubeera nga nze Allah gwagenda okkiwa naga nti faman saala liya alwasiila omuntu yenna alinsabira ekifo ekyo nakinsabira hallat lahu shafaati yauma alqiyama nange kiba kigenda kuba kinkakaseeko okubeera nga muwolereza ku lunaku lw'enkomero nabbi alina kyayagala omusabira naye edduwa eraba we yagiteeka wakati wa adhaani ne iqama allahumma rabba hadhihi da'wa tamma ebyo byosoma ogenda obiwunzika ng'ogambye ati muhammadan alwasilata walfadila ati muhammadan alwasila ay allah muhammadi muwe ekifo ekiyitibwa alwasila okimusabira bulijjo bali tumanyi naye raba nabbi eyiwe yagiteeka yayagala ebirungi yagamba nzaawo wakati wa adhan ne ikama awo obunsabira yamanya ekifo ekyanukulirwamu edduwa kyobala Sheikh Salih Al-Fawzani hafidhahu llahu taala bwe bamubuuza abaffe oluvannyuma lw'okwaziina n'okukima esswala akadde ako omuntu akoleremu ki asome Qur'ani oba asabiremu edduwa omuntu ayinza okuba asiŋŋanidde mu muzikiti ng'asoma Qur'ani kati ate bamaze okwaziina ekisooka awummuze Qur'ani asooka ayanukule omwaziinyi tayib kati amaze okwanukula omwaziinyi asome Qur'ani oba asabe Allah Sheikh Salih Fawzani yagamba ekisinga obulungi asabe Allah Qur'ani agireke kuba Qur'ani ajja gisanga mukadde akalala konna ajja gisoma mu budde bwe naye akaseera kabeera kakomeke wakati wa kwaziina na kukima swala kati nagamba ayimirize Qur'ani asooka akozesa akadde ako mu kusaba wa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nekiraga nti abamanyi bafaayo nnyo okutusomesa ebintu ebiri ku sunna ebiriko enjigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okusinga okukola eddiini gadibe nga lye kola ebiriko obujulizi akakaseera kajja buli lunaku emirundi 5 buli lunaku kakaseera kajja emirundi 5 niyo omuntu akagayalirira ye n'agamba ajja kulinda amale kuŋŋaanya abantu abayite afune sente agule omupunga agule n'ekisambi ky'ennyama alyoka ateekewo edduwa akati lwaki oleka akakaseera akali open tekeetagisa kugula mupunga tekeetagisa kugula kisambi ky'ennyama tekeetaaga kugula nkoko tekeetaaga bbaasa z'abamaseeka kali open oluvannyuma lwa adhaani ekama wakati wa adhaani ekama saba edduwayo wegayirire Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusonyiwa nolwekyo akakaseera kakulu nnyo okubeera nga abantu tufaayo nnyo okuwulira omwazinyi n'omuddamu wakadhalika n'okubeera nti osaba edduwa oluvannyuma lw'okwaziina ebimu ku bizibu bye tulina e Uganda bye by'abantu abalina obuvunaanyizibwa ku mizikiti abatamanyi budde bwa swala ogwo omusiiba munene nnyo bw'ogenda mu kitundu nga kati Ndejje n'ebitundu ebirimu emizikiti emingi okwaziina kuyinza okukumalako ebyewungula waliwo ayinza okwaziina ssaawa 10 n'ekitundu omulala nayaziina 10 dakiika 4 omulala nayaziina 10 dakiika 5 omulala nayaziina 11 omulala nayaziina 11 dakiika 10 kati otegeera abo baziina ki bonna kiki kye baba baziina ekyo kati bwebeera budde bwa kusiiba oba oli yasiibe olw'emmande n'olwokuna nga agoberera mwaziinyi asobola okutabulwa tasobola kwawula kuno okwaziina kwa swala kuno okwaziina kwa kutegeeza nti ddaaku aweddeko kubanga kimanyikiddwa esswala zonna ziina adhan emu etegeeza nti obudde butuuse okujjako fajiri nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina abaziinyi babiri nga Bilal yaziina ne Abdullah ibn Ummi Maktum kati ibn Ummi Maktum nga bwayaziina bo basahaba bawanga ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bategererangawo nti okukwaziina kwa fajiri
okwokwazina kwa fajiri. Wa amma okwazina okwa Bilaali bwe baawuliranga Bilaali nga yazinye nga balya nga basigala banywa okutuusa lwe banaawulira okwazina kwa Abdullah ibn Ummi Maktum. Yamala kwazina liannahu kana la yuadhin hatta yatla alfajir, kubanga yali tayaziina okujjako nga emmamba yamala nga kusala, era bamala nga bakumugamba kubanga yali musajja muzibe nga talaba, nga bamala kumugamba emmambya esaze n'alyoka ayaziina. Naye Bilaal bwe yaziinanga ekiro nga bamanya okwaziina. Okwaziina okw'ekiro kubeera kwa nsonga ebbiri oba emu ku bbiri, nga Sheikh waffe Abdul Muslim al-Badri hafidhahu llahu taala bwagamba. Okwaziina okwo okusooka okwo salatu fajiri kubeera kwemu ku nsonga ebbiri. Sheikh agamba hafidhahu llahu taala nti bw'owulira omwaziinyi ayaziina olwaziina olusooka olwa fajiri, bw'oba obadde wasadde okuva emabega, adhaani eyo aba akutegeeza nti kati fajiri esembedde. Kakati kyoba okola, lekeraawo akaseera akasigadde weteekereteekere okusaala fajiri. Aba yasadde dda, ate abatannasaala nga ye yeebase bwebase aba amutegeeza nti obudde bugenda kukukyako, zuukuka obeeko keweenyagira mu buno obudde obusigaddeyo okutuuka fajiri lwe banaajaziina. Yagamba eyo adhaani esooka kyekola, ebeera tambiihi kukubagulizaako. Bw'oba obadde wasadde ddera akazo nnyingi, fajiri eneetera n'ofunzafunza n'owunzika essola ey'ekiro. Bw'oba obadde tonnasaalako, oyo amwaziinyi aba akubbiddeko, okozesa akaseera ako okubeera nti oyimuka osaale, nga n'akaseera ako akasigalawo wakati wa adhaani eyo esooka ne adhaani ey'okubiri, amanyi bagamba nti okukasaaliramu n'okukayitirizaamu okuleeta istighfaraati ng'otudde. Sheikh Muhammad Mukhtar Shinqit agamba ekisinga obulungi kaleeteramu istighfaraati, kubanga Allah tabaraka wa taala agamba nti wabil ashaari hum yastaghfiruun. Abaddu ba Allah tabaraka wa taala be yali ayogerako ab'okuyingira ejjana, wabil ashaari hum yastaghfiruun, mu budde ematumbi budde eyo nga bunaatera okusaasaana, abalogo we beetalira, hum yastaghfiruun, bo babeera mu kwegayirira Allah kumusaba kubeera nga abasonyiwa. N'olwekyo adhaani eyo kyekola, era adhaani eyo kyobulaba bamanyi bateekamu, bagamba ekigambo as-salaatu khayrun min an-nawm, bagamba kyekyali tuyambye ku baziinyi abaasomesebwako n'abantu b'omu kitundu singa tuba tubagambye ekigambo as-salaatu khayrun min an-nawm, kyekituyamba okwawula wakati w'enjaziina ezebbiri. Kubanga olwaziina lyo olusooka omuntu waddembe kusigala ng'alya, kitegeeza emmambya tennaba kusala, waddembe kusigala ng'anywa, waddembe okusigala ng'akola byonna ebikolebwa omusiibi mu budde bw'okubeera nti asiibulukuse. Naye bw'awulira adhaani ey'okubiri, olwo nga alekeraawo. Kati abamanyi bagamba nti ekimu ku biyinza okutwawula okututegeeza okutuyamba okwawula enjaziina ebbiri, kasowulira okwaziina okulimu as-salaatu khayrun min an-nawm, ng'omanya nti okwo kwazina kwawukana kukuli okulala. Lwakuba kati ate ne mbamanyi baffe baayawukana nga ne mbasembyeyo kwogera amasala ago bamuasirina, Sheikh Albani rahimahullahu taala ne Sheikh Ibn Baz rahimahullahu taala baawukanako ekyo ekigambo. Abaffe kiina kubeera mu kwaziina kuluwa, okusooka oba okwokubiri. Omuwala bakiina kubeera mu kwaziina okusooka. Omwaga nti la, ekigambo ekyo kiina kubeera mu kwaziina kwa kubiri, kubanga okwaziina kuno okwokubiri kutukowoola kuyimirizaawo swala ey'obwetteeka. Yensonga lwaki twongeramu n'ekigambo ekiga nti as-salaatu khayrun min an-nawm, esswala nnungi okusinga okwebaka, okusinga otulo. Yensonga lwaki tulina okukyongeramu, kubanga esswala gye tukuyita okusaala kati awo ya bwatteeka, era nga yagamba nti talabawo munaasaba gwa kukiteeka mu kwaziina kuli okusooka.
kubanga esswala ne bwemba muyita kusaala esswala ey'ekiro nti muze okusabadde yeebase asaaleko, esswala eyo si yawatteeka. Ayinza okuba yagisadde ku ntandikwa, ayinza okuba yagisadde mu makkati, ayinza okuba nolwekyo ye nga sheekh alaba nti ekigambo as-salatu khairu min an-nawm kyalibadde mu kaziina okwokubiri okwa swala eya subuhi yennyini salatul fajiri. Taaliru ye bw'ogitunuulira olaba nga eri aqwa, ensonga ye bwaginnyonnyola eyo olabira ddala nga lahu min alquwati bimakaani, eyina ekifo mu kubeera nti nywevu ddala. Nolwekyo obuzibu bwe tulina nti abaziinyi b'e Uganda abamu nga bwe baanafuya okwaziina nga bakulabanga okunina okubeera okw'abaana abato. Abantu abakulu tebaagala kwaziina, bamaseeka tebaagala kwaziina, ab'ebitiibwa tebaagala kwaziina, ab'amataayi tebaagala kwaziina, abagagga tebaagala kwaziina. Ne bwe mubeera mutambudde muli mu lugendo bagamba baziine ng'oli ayisaayisa amaaso mubali awo alabeyo munafunafu yaziina. Akhi gwoba yaziina gwe kenyini omunene ow'amaanyi gwe yaziina gwe kenyini w'ekitiibwa. Adhaani mulimu mukulu, adhaani mulimu empeera mpitirivu, naye abantu bamagamaga be balabanga mba abantu abaana abato be baba baziina. La, okwaziina mulimu gwa bbeeyi, mulimu guliko empeera empitirivu ennyo. Buli muntu yalibadde agululunkanira, buli muntu yalibadde yeewaayo n'avuganya ku kwaziina. N'olwekyo buvunaanyizibwa b'abakulembeze baffe atiisiti okugezaako nabo ne batterawo jadwalu ey'okwaziina. Atiisiti ekitono ennyo abantu bamanye nti obudde bw'esswala kati bwakyuse, adhaani ebeera mu budde bwe buti. Obudde bw'esswala bweyongeddemu, adhaani ebeera mu budde bwe buti. Obudde bwakendeddemu, adhaani ebeera mu budde bwe buti. Okusinga okulekera adhaani abaana abato, osingana emizikiti egimu ng'abaana bato ye waawulira nga katayagala okwaziina nga yalumba omuzikiti, ayaziina oluusi ekyabulayo obudde. So nga abantu bonna abasaala nga bawulidde adhaani, gwayaziinye gwovunaanwa kubo. Singa oyaziine nga obudde tebunnatuuka oli n'asaala, esswala eri mu nsingo ye. N'olwekyo okwaziina mulimu mukulu nnyo. Omwaziinyi afuna okusonyibwa Allah tabaraka wa taala. Wakadhalika nazzeemu okwaziina asayogera edduwa eyo nga bwe tugisomye. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba ghufira lahu dhambuhu, naye asonyibwa amazambi ge. Yinza ogamba dhambuhu, lwaki tugamba amazambi ge naye lil idhaafa kubanga almufrada idha udhifa ya ummu. Naam, wa ijabatu almuadhdhin, omuntu okuddamu ayaziinye, wadduaau baada al adhaani, nedduwa omuntu gy'asoma oluvannyuma lw'okwaziina, sababun lishafaati nabiyi sallallahu alaihi wasallama lilmuslimi, nsonga efunyiisa omuntu okuwolerezebwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wa sababun, era nsonga lisalaati llahi azza wa jalla ala abdihi, Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga assa okusaasira oyo omuddu. Wa sababu li ijabati da'watihi, era emu ku nsonga ezaanukuzisa okusaba kwe. Kati okwaziina wano okuddamu omwaziinyi abamanyi bakunnyonnyoddeko ensonga nga 3. Esooka ofuna okusonyibwa Allah. Ensonga ey'okubiri ofuna okuwolerezebwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okuba nti agenda kuwolereza ku lunaku lwa qiyama, olimu abo baanawolereza. Ensonga ey'okusatu Allah tabaraka wa taala akussaako okusaasira. N'ensonga ey'okuna sababu li ijabati addua, nsonga mu nsonga ezaanukuzisa okusaba. Nolwekyo okwanukula omwaziinyi olaba kuliko obulungi bwa mirundi ena. Allah akusonyiwa, nabbi agenda kuwolereza, Allah akussaako okusaasira, n'edduwa zo z'osaba zaanukulwa. Nolwekyo kirungi akadde wakati w'okwaziina n'okukima esswala tukakozesenga nnyo mu kusaba okusinga okusoma Qur'an. Obeera oli mu muzikiti akadde akakozesenga nnyo, bwe baaziinanga nga wooli ne bwe batoli mu muzikiti, naye wakati w'okwaziina n'okukima esswala akadde akusinga kakozesa mu kusaba dduwa, so si kusoma Qur'an. Qur'ani ojja gisoma mu budde obulala. Ensonga y'e 13 mu nsonga ezisonyiisa omuddu
almashyu ila almasajidi liljumai waljamaat, omuntu okutambula okugenda eri emizikiti ng'agenze kusaala swala ya juma oba eswala eya jama. Omuntu kasaddiŋŋana okutambulanga ng'agenda ku muzikiti, ebigere ebyo byakozesa ng'atambula okugenda okusaala ejjuma, wakadhalika n'ebigere byakozesa ng'atambula okugenda okusaala ejjama. Ekyo kyakola ekyo nsonga mu nsonga ezimufunyisa okusonyibwa Allah. Kabeere nga ajjidde mu motoka, kabeere nga abadde avuga mbalaasi, kabeere nga ajjidde ku pikipiki, ali muhimmi olutambula lwatambula ng'avudde wakaawe oba avudde ku mulimu gwe ng'agenda kusaala juma oba agenda kusaala jama, olwo olutambula lwokka lumusonyiisa ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba ala ukhbirukum, ala litambihi, abange nabbi yakikozesanga buli yabanga agenda okwogera ensonga enkulu ng'asooka n'ennyukuta eyo ala, abange mbabuulireyo. Era olumu yaga nti ala ukhbirukum bi akbari lkabairi athalatha, abange mbabuulireyo ku mazambi agakyasinze okubeera amanene, ng'ate manene ku mazambi gannewaaga amanene, era amazambi amanene naye ate mu manene mulimu era amanene. Olwo olunaku n'ababuulira amazambi asatu, n'agamba ashirku billah, okugatta ku Allah. Eyo ddu teriyina kuvaawo. Buli lujjuliro lwonna olubeerako amazambi amanene lyerina okusooka, eyo teriyina kuvaawo. Buli wonna woligawulira nga amazambi amanene ng'olujjuliro lwago bagayise, lirina okubaako lyerisooka, kabaka waago ekaŋŋaŋa lyerisooka lyerisenkaggale. N'asatu olaba nabbi naye era yaliwo obudde naga nti ono ye yasooka temumwerabira. Eyo ddo tewali alivuganya. Kati abashiriku kyobola bali ku bwerinde obutagambi. Ova e Makka noyisaamu omukono okutti n'akatambaala akamyufu oba akeeru owuubira abantu, naye okimanyi olina ebibbo, olina ebigali, olina lubaale, osamira. Kati owuuba ki? Obeera Haji Mazambi. Gwe kennyini obeera Haji Mazambi. Ova Makka ate osamira, ate olina lubaale, ate olina abalongo, ate olina ebigali, ate oyisizaamu omutwe mu mmotoka. Eno bw'owuubira abantu ne pikipiki zikukulembedde mu maaso ziriko abantu abeewunzise bati n'obuwala obukunamye, kati gwe kennyini oli Haji Mazambi. Tolina kyokoze, tolina kyotugamba. Bw'oba olina shiriki byonna byonna tukatemba, tewali kyoba okoze. Byonna byonna obadde mu mizannyo, obadde mu malala. Twabawa amagezi nti abafaanana bwe bataatisi baaligenzeemu e Roma okusinga kuba ati Makka onoonyayo ki? Oba osamira, oba olina lubaale, olina abalongo, olina bulira bw'abaana wabutereka, olina irizi, olina kasenda baguzi mu dduuka, ate oli Makka. Ennyumba ey'e Makka yazimbibwa ku tawhiidi, ate gwe ogendayo ekyaba ogenda kukola mazowezo mpozi wama ebiyitibwa ibaada, oba tolina kyokoze, oba wagendayo nga mulambuzi era n'okomawo nga mulambuzi. N'emmere yo n'enkoko yo abaakutwala ze bagenda okulya bagenda kulya za bwereere, abakomawo ne bateekawo enkoko, oluwombo olw'omuwalimu eyakutwala ogenda muwa lwa bwereere. Okujja nga bakoze tawuba n'oga nti navudde Makka nga lubaale namusudde, n'otuuka waka n'ofulumya n'okwata byonna ebiri mu nnyumba n'obifulumya, n'okwata abalongo n'osuula, n'okwata shiriki yenna oba lubaale oba kiki, n'oga khalas kati nzikiriza Allah njaga kufa nga ndi musiraamu. Bwe wadde Makka tewalabye abantu nga basinza Allah. Allah si mwetaavu gy'oli, abamusinza bayitirifu, talina kyakwetaagako Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'osinza gw'oganyirwa, bw'osigala ng'oli mushiriku gw'ofiirwa, emirimu gyo gyonna gye gifa. Allah tabaraka wa ta'ala ye mugagga ku baddu be. Wallahu ghaniyun ankum, Allah ta mugagga kummwe. Wala yarda liibadihi lkufur, naye omunekyo Allah tetabasiimira bukaafu. Allah talina gwasanyukira nga mukaafu. Allah tayagala balaba nga bakaafu abantu. Allah yagala kulaba abantu nga bakkiriza. Nolwekyo emirimu egisonyiisa amazambi mugyo mulimu almashyu ila almasajidi liljumai waljamaat, okutambula okugenda eriki omuzikiti wonna w'oguulira
kyobola Abdullah ibn Mas'udi yagamba omuntu yenna awulira nga ayagala kusisinkana enkya Allah nga musiraamu ayanukule yeekwatenga ku swala 5 buli wonna waawulira nga zikowooleddwa. Yenna ayagala kusisinkana enkya Allah nga musiraamu yeekwate buli wonna waawulira nga eswala 5 zikowooleddwa agendengawo. Idhan okutambula okugenda eri omuzikiti kisonyisa amazambi olwa hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti ala ukhbirukum babuulireyo mbabbireko bima yamuhu llahu bihi alkhataya, Allah kyasangula nakyo amazambi, mbabuulireyo ensonga Allah gyasangula nayo amazambi. Wayarfa'u bihi ad-darajat, era nga Allah asitula nayo abantu mu madaala. Mbabuulireyo ensonga nga Allah bw'ogikola akusangulako amazambi, nga ensonga yo bw'ogikola Allah akusitula mu madaala. N'agamba isbaagu lwudu'i ala almakarihi, ekisooka okujjuza wuzu mu mbeera eya omuntu wabeera nga atamwa okukozesa amazzi mu mbeera kale ng'ey'obutiti ala almakari, okubeera ng'embeera gy'olimu kugamba olaba okunaaba kukaluubirira, okukozesa amazzi kukaluubirira mu kiseera omuntu wawulira nga akaluubirirwamu okukozesa amazzi. Kati abantu mu biseera ng'ebyo baba tebagala kufuna wuzu. Kati omuntu bw'abeera nga mu budde obwo bw'okumakya matulutulu, obudde obw'empewo, asobola okuba nti afuna wuzu ate n'agijjuza bulungi, ekyo kisanguza amazambi. N'agamba ekyokubiri mu hadisi eyo wa kathratu lkhuta ila almasajidi, n'obungi okuyitiriza ebigere ebigenda ku muzikiti oba emizikiti. Omuntu okuyitiriza ebigere ebigenda ku muzikiti, omuntu ebigere ebigenda ku muzikiti